Kakati osobola okuba ng'ofunye olunaku olubi, bintu bingi by'oyiseemu, mukama wo akunyiizizza, emirimu gikunyiizizza, stress ng'olina nnyingi nnyo, okugamba ogona terukutambulidde bulungi. Naye vidiyo eno nkusiba egenda kuleeta akaseko ku matama go, mu butuufu ojja kuseka, n'ebibadde bikusuuma bibadde bikuteganya ojja kukakkana obyerabidde ng'osoze n'obiteekako ebbali. Vidiyo eno nze ngirabye emirundi egisukka mu 10 nga ngiddingana naye nga sigikoowa. Kaakati omukyala gw'olaba oyo mulokole era nga mubulizi wa njiri, bano ab'oku street. Mulokole oyo ayina oyasanze abavubuka babadde bali mu kola kakomando kaabwe, bali mu kunywa munaanansi gwabwe. Mulokole ng'ava eri bulungi nnyo. Mulokole bw'ava eri ng'abayimira bwe babadde okumpi ng'atandika kubuulira enjiri, ayita Katonda asaba. Ng'omu ku bavubuka amugamba, mulokole genda osirika, genda obuulirira eri enjiri. Mulokole amuwemudde. Naye kisinza okunsesa, mulokole bw'amaze okuwemula endiga gy'abadde abuulira enjiri agambye haleluya. Mulokole akoowodde haleluya, n'anonooza n'abali abadde emitala w'amayanja ndi bamalaya beeno muli mutya. Nze ono mulokole agimazeeko. Kasonkotuzeeko ka vidiyo kano naye nkusaba okampereka like katambule katuwe ku buli muntu. Vidiyo ya mulokole yiiyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, genda osirise nnyoko. Haleluya! Emboofa amatu teekamu ppamba. Haleluya! Bamalaya abali ewa Sagala muli mutya eyo? Nnyo. Agenda bateekamu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, genda osirise nnyoko. Haleluya! Emboofa amatu teekamu ppamba. Haleluya! Bamalaya abali ewa Sagala muli mutya eyo? Nnyo. Agenda bateekamu. Now ebiseera ebisinga abantu banene ababuulira enjiri, abantu abasinga tebaagala kubaliraana, nti omuntu ng'omusanze abuulira enjiri bw'akusanga ng'olina by'obadde okola oba toyagala akuliraane. N'abantu abasinga bavuma bano abantu ababuulira enjiri, naye nze kye neegendeza ennyo, bano abantu ababuulira enjiri babeera so determined nnyo. Simanyi butya bwe bakifunamu, naye omuntu akeera ku makya n'agenda ku street n'ayambala obugoye bwe n'akwata bayibuli n'agenda ku kkubo mu musana mu nkuba n'abuulira enjiri. Oba oyagala oba toyagala, oba olina okuwuliriza by'ayogera. Kubanga ekyokubavuma bakimanyidde nti abantu abasinga tebaagala kuwuliriza njiri yaabwe. Kakati omukadde oyo nze nsesezza nnyo, sijja kukulimba, nsesezza nnyo kubanga kino njagala nkikugambe. Akatambi k'omukadde oyo kamulokole nkalabire ddala emirundi egisukka mu 10 nga nkaddiŋŋana ebigambo bye binsesa nga bwe nkazaayo emabega mukadde agambye genda agambye mulokole sirikako naawe, genda osirise nnyoko. Haleluya! Kati akantu ako zijja kulimba kansesezza nnyo. Era bw'oba obadde ofunye olunaku olubi, nkiwakana katambi katadde akaseko ku matama go, munansonyiwa okuseka. Naye ebiseera ebisinga mba njagala nnyo omwana nange neeteerako kintu alisu nga kigenda kubateekako, nga kigenda kubajjako stress, nga kigenda kuteeka akaseko ku matama go, kubanga tuyita mu bingi. Okitegeera tuyita mu bingi. Obeera ku mirimu gy'okolera, oba oli mu kiyumba,
oba oli mu construction oba oli driver oba oli gona omulimu gw'okola mwana emirimu negikucyankalanako nolowooza ebintu bingi mukama wo n'akucyankalanya n'ogwa mu mabanja mu looseezi kwegamba n'ofuna olunaku nga luwanvu kati ofuna olunaku nga luwanvu n'onoonya butya bw'oyinza okweddaabulula to refresh your mindset kati vidiyo nga zino zituyambako okuba nti tetweddaabulula so nfuba okulaba nga nange akantu kendabye ne kannyumira mba nkimanyi n'abantu bange abangobera wano ku CEO Michael Uganda kajja kubanyumira era nfuba nnyo okubayiiyiza okitegeera ekinnyumira kibanyumira ekibanyumira nammwe nange ekinnyumira so abantu bano ababuulira enjiri ebiseera ebisinga nga bwe mugambye nti babeera so determined nti bw'abazza okubuulira enjiri abazza amazeeko asobola okusanga awo n'omugamba nti bannange ndi musiraamu nagamba Yesu akugamba nti lokoka muganda wange lokoka n'akulemerako oba oli musiraamu oba oli masheyi oba oli aji ne bakusanga otaddeko entalabuusi ng'oyambadde n'ekkanzu muganda wange oba olina okuwuliriza enjiri eyo lwampaka waliwo bentera okulaba batera okubuulira enjiri mu paaka awo olwo omusajja gwe nateranga okulaba nga omusajja oyo ayimirira mu paaka n'abuulira abantu enjiri naye akantu akansesa omusajja yali abuulira abantu enjiri mu paaka yagenda n'agamba omu ku baali bali mu mmotoka kubanga nga omanyi nti takisi ziba zitambula kati waliwo abasaabaze abamu baali bali mu takisi abalanga bali ku boda kati buli omu nga asaba nti gundi genda ofune ssente mu linnya erya Yesu nti gundi genda okole kino mu linnya erya Yesu nti gundi kino mu linnya erya Yesu kati waliwo omu gwe yatuukako n'amugamba sebo nkulaba Mukama ndaga nti ogenda mu kibuga naye ogenda kubba bantu ogenda kubba banno muganda wange va ku bubbi muganda wange lokoka muganda wange va ku bubbi omusajja anyumye ali ku boda yeetambulira aba ali ku takisi yeetambulira ng'otandika kumugamba nti muganda wange Mukama akuŋŋandaga nti ogenda mu tawuni kubba abantu ogenda kutigomya abantu muganda wange edda eri Yesu abantu ababuulira enjiri ku makubo kale nno oba olina okugiwuliriza ate nno lwampaka kabuli era abantu abamanyi guba wali osaliddwako abantu ababuulira enjiri ebiseera ebisinga ne baba mu kikoso banga bakazi naddala abakazi awo balemerako nnyo abasajja kale bobu basobola opondooka naye omukazi akusalako omuganda wange oba olina okugiwulira oyagala toyagala oba olina okugiwulira lwampaka naye kasita baspreadinga gospel kyonna kyekiri baspreadinga gospel ndowooza mukama waffe Yesu Kristo ali proud okuba nti ate enjiri ye bagibunyisa bulungi sijja kulimba simanyi we bafunamu oba bafuniramu wa oba basasulwa batya oba babeera ku musala nange simanyi naye ng'omulimu gwabwe bagukola ne determination yonna okitegeera omuntu asomala olunaku olulama ng'ali ku street abuulira njiri ne weebuuza abafamire bo bagenda beerawo batya renti agenda musasuza ki ekyokulya agenda kukijjawa omwe n'asiba ku street nga tanywedde yadde n'akatunda yadde n'amazzi naye ng'akulaga nti ali mu kubuulira njiri so Katonda y'amanyi kasita abasasula mwebale okuba nti ate mungobe CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mu subscribinga mu likinga mu sharinga ate nga mu commentinga mbagala nnyo mwena bannange peace and love